tukyagenda maaso n'okuba nga tuliziganya agange nze Waswa Emmanuel channel Waswa Emma otusanga ne Gossip Talk UG ndine president oliota ne bulungi ekitongole kya Calvin Cares boba subscribinga soko bagaba subscribinga bajide dala baze bayitiri bebaze mwa bebaze okusubscribinga bannange mwongere okuzimba omukutu guno emikutu gyombi gisituke tongere bwabiri b'amaanyi kituufu nnyo ekyo ate era toba na makulu bw'oba togobererayo Waswa Emmanuel yes ebulungi nnyo subscribinga ate osharinge ne banno eno gye twaze gye twajjidde ddala gye tugenda bikolera Calvin twali wano juzi n'omulenzi mutabani wa Kyanzije Jennifer omulenzi oyo n'omuwa offer omulimu afune omulimu gwe yali yasaba era n'andika project eyo nabadde ndi wano nga nfuna amawulire agangamba nti wakute ssente emitwalo 24 n'ozimuddiza nomanyi nozikwata zibadde bakusindikiddewo abantu n'ozimuwa kyavudde ku kiko so omwana oyo oba omuvubuka oyo yali yatusaba okulaba ntumuyambako okugenda ebweru oluvannyuma lw'okufiibwako maama we eyali amuyamba naffe ne tukyadimiitinga era ne tukikkiriza era abaana ne baleeta ssente kansooka okubeebaza nti mwebale nnyo baganda bange mwena abacontributing mu toto namba twafuna emitwalo 24 ze twafuna emitwalo 24 twasooka ne tufuna omukaaga n'abateekako omutwalo aba ne batuweereza 10 bwe batyo so embeera yaliwo ekyo naye zonna bwe twazigatta nga bwe zaatuuka ku simu yange twafuna emitwalo 24 nga ssente zino sigamba nti ze zaaliwo zokka ez'okufunika nsuubira n'abalala bangi abadde beeteeseteese okulaba nti bacontributinga ku kozi eno ey'okuyamba omuvubuka oyo nongamba leeta omwana ebikoga n'abiri amala agange nsasule bamwe passport ngemuleta kyekyatabuse abantu bonna bwe mutunuulira embeera gye tulimu eya covid buli omu olwaleero embeera si nnungi okuleka baganda baffe abali ebweru bosalale waabwe yasigadde ng'ali stable naye kati ffe abakola bizinensi ez'enjawulo wano zonna zagudde nga ffe abali mu transport system nina takisi ozimanyi obungi so kati bwe baba nti baziganye okugenda embaala ewadde mbadde ntwala abantu bange kati olumanya nti bizinensi yakoze yayimiridde ne bizinensi ez'endala okitegeera so tetuli financially stable okitegeera nabadde nga njagala okulaba nti omwana tumukwatirako na mutima omuntu okuyita mu covid muno n'agamba jangu nkukwatireko ayimiridde nnyo okitegeera bulungi so nabadde njagala mukuteremu sente za passport nga nyongereza kuoba obuyambi bwammwe bwe muba mukola ki so babadde batuwadde emitwalo 24 nga njagala kwongererako ddala ziwere emitwalo 4 omuvubuka tumukolere passport express so lwaki olowooza nazimuwadde sente zino wenjagala okumanya lwaki wazikutte n'ozimuddiza omuvubuka namugambye yeebaza bamuwadde sente okitegeera nze mmanyi bulungi nti abanayuganda tebagaba oli wakwatira akasente kakakusindikire talina bwakuyita naye ate nenkugamba munnaayo abantu bano twabasabira mu kamera okukuyamba nze nzirayo nti ate nyamba muntu nga gwe weekwese otola nti mba neyogeza byange byakirabwe tuba tunayimirira babiri okukuyamba tulina yagana okwebaza abamuwa ssente yagana okwebaza abamuwa ssente naye njagala obagamba nti ssente nazimukwasiza zonna ze mwali mwansindikira okumuyamba kitegeera n'akatambi ke kokogenda okulaba nga nazimuwadde era n'ako kennyini yabadde tayagala kakola ki kamukwata so nga tulaba nti omwana ono ajja tukozesa ebintu ebyekiyayi mutubita abayaaye omanyi tuwagala nnyo okudiiringa n'abantu abeetaaga obuyambi si ab'amalala mu kintu kino ndabamu kye bayita discipline case omuntu obulaba nampisa kituufu nnyo era kyenjagala era okumaliriza nga nkubiriza abantu bano mwenna abatulaba okulaba nti abaana mubasigamu ensigo ey'empisa n'okulaba nti abaana bakkakkamu nnyo okitegeera bubuka muto nnyo nesijja kujajinga ku nsonga yonna nekyenjagala okubategeeza
nti lwaki namuyise muwe sente zabadde za passport ate era nze nsalewo okumuleka at least omukisa ng'omuntu omulala okitegeera era wabaayo eyo yonna omwana omuvubuka nga maama we yali ku kyeyo n'afa jangu tukuwa opportunity eno kubanga weeri ffe twabadde tuguddewo emitima weeri okitegeera naye tukwagala ng'ojja kwebaza bana babakukwatiddeko ffe tetuli balyazamanya tetuli bayaaye bwobanga osalidde omuntu obuyambi mu kamera olina okudda mu kamera okoleki bwe tukola ffenna okitegeera bulungi naye bw'oba oyagala obuyambi tubukuwe nga tosobola kwebaza bantu bakuwadde sente ezo oyagala kumpisa muyaaye bw'oba toyagala kuvaayo kulaga nti ozirisiivinze sente nze nkyodde ogambe nti sente tewazifuna naye ng'ate sente wazirya buli omu yenna neekokolo then tosikkiriziganya nakyo kufuna okitegeera bulungi abuuzi bwe bwakoze ki bwe bwavudde so nze ne mugamba bw'oba toyagala kwebaza abantu bakuwadde sente munne sente nzikuwadde ze zino sisobola kuzibadiza kuba bakola ki naye sisobola kukontinuinga na mpisa eyo okitegeera bulungi kuba batusiimye katono tojja kusiima kinene okitegeera so vubuka nga amalala mangi talina bulungi mpisa nensalawo opportunity tugiwa omulala kuba nagirabidde ddala nga tagyetaaga mukusooka yagikabirira naye munne mumanya abantu amalala gye gaba gabateeka so kyekyo sente zonna zemwali mwasonda nazimuwadde ku nsonga za Jennifer omukyala omulemirembe yafiire Saudi tetukyalina buyambi bwonna bwetunoonya chapter twagiclosinze ne sente zemwali mwasondako ez'omulenzi twazimukwasiza n'azitwala kati programu eyo twagigadde unless nga ye yeekubye mutima nakkakkanya ku malala ng'omuvubuka amampaati oba bw'anaalaba ensi eno omuvubuka ajja kujja alabe nti twali kumulamwa naye nze omuntu atayagala kwebaza abantu bamubeereddewo mbasobola kontinuinga naye kuba ajja kumpisa omubbi enkyaga okitegeera oliakambi nakusindikira sente zange gasaziraabozibamwana ebintu byazibizibu tuli basajja bakulu tubamu ne ku sente naye kastomanya nti gundi asingako ate ngena kyomwetaaza ekiri serious oba olina okukola ki okugonda ate discipline buli woligenda wonna ffe kitufudde ab'amaanyi kubeera naki nampisa wala lulonyiga n'ovaako naye osigala wabaleki ekitiibwa naye kati ovubuka ngono omuto yakava musinya 6 olaba nze nsituka nemwetika nemuleeta wano owakitegeni yeyala so embeera zonna nga bwe zaali naye kikulu obuyambi bwe twali tubasabye mwebali kubutuwa nabuderivalinze bulungi oyo gwe bwabawo ate tukyalina buyambi bulala bwe twetaaga eyo projekiti yaggaddwa okuleka ngeri ayagala okupiikinga opportunity eyo ajje abaana b'abantu abafiiridde Saudi tubakwateko naye mujje mwe abalina empisa bw'oba oli w'amalalalala soke gakugwemu okitegeera bulungi bw'oba oli w'amalalalala tojja nze njagala nnyo ngende wa director mukwano gwange wa kampani namuga omwana ono mukwatireko naye nga ddala olimu omulamwa naye balansi zikulinga balansi amalaasi gafuusa amalaasi biki ebyo embeera zonna enjogerayo kitegeera so mulimu omuntu gwolaba nga talina mulamwa okitegeera bulungi bw'oba oyagala buyambi nga naawe oyagala buyambi ate beera mukkakkamu okitegeera bakugamba lindako neddakiika 2 olaganga gwalina pulogulamu enyo okusinga fe abagenda okubeerera so tubasaba bwe muba mwagala obuyambi ku mbeera zonna mubeere bakkakkamu ekyo mukitegedde bulungi discipline yekulembera buli kimu waswa Emma youtube channel ketuli gospel talk UG subscribe ku mikutu gyebiri mutuwe obwagizi obwo fuuka member ate bo subscribe nga hitting akade ze waswa Emma